Nwagi bambiteeka muka respect nze tebammanyiira olwokuba nti ambuukinga akimanyi nti ono ombuukinga atamanyiirwa osegeera. Don't come here to touch my thighs, okay? You're not my man. Ate siri malaya, bamalaya mubayitako ku kkubo. You get? Ose n'omukazi wo omuswazaswaza okwatira ebisambi byange. What the fuck? Respect yourself. Sobola kugula ebyo ebiyinda ne byatikira wano. Osegeera. Bw'omba nkuba omuziki mba siri malaya, you get? That's why I'm dressed. Zinongoye. Osegeera. This is a performing outfit. Osegeera. Okay, together master DJ. Yes, that is Winnie Nwagi for you. Yabadde limu performing or project taska project is ngal performing. Omanyi abasajja bayina omuze bana babeera maaso banyiga abakazi obugwijiri ebanchudi so amaduga itiridde mbasajja basupporta be Uganda wano badda mbivulu ne batandika kuyira ndusu maaso tuddayo ko back then Winnie Nwagi still era bamusokonkola dondi bana babeerawo nga waliwo ate wani ono omulalo wa Swangs Vinka ali South Sudan yali South Sudan omanya abasudani bayina emikono miwanvu omusudani yali wala teyali maaso ga stage yalinga akozeseza empenduzo n'akakoona ko ta oli agenda owulira nga akakonye neŋŋamba banna kakati naye yamunoonya namugere nga muwanvu muti gwalina akakondo namba ku mayindo sigwe gusoose nalaba waliwo omuwala awo gwe basukonkola dondi neera bawala bangi abadde bafeesinga sageezo waliwo abantu abagala ebintu bino nga ye walinya ku stage ndaba bano bakapakaati omunyiga yagikuteera nalaba ne back then awo Spice Diana naye yayombako ne Spice Diana abaana abo yabeeyitira anti kati waliwo guy batwali jinje ku kivulu ekimu nayita guy Spice Diana n'amwambula essaati omanya abantu agenda okuvayo ng'olumu atamidde bwe yamwambula essaati omwana yayise emikolo paka mu mpali era yagikwatako omwana yekaga olwagikutteko tukira na bino ebivulu bya Galaxy baali ku Lido Beach ojjukira bulungi Spice Diana n'agamba kwata buli wooyagala omwana n'akwata ebbere n'alikola kati n'alinyiga gwe bino ebintu biri ku mikutu gimugatta bantu mikwanira wala ezenjawulo okitegeera omwana w'ekoboko agenda olaba kati wojjire koboko n'omujjayo balanga 10 nga bakwesungadde abalala bejja nayo bajjayo bajje ku stage ye ng'ayagala kukola ki kwata ku ntulubiru uba olw'ensonga yakulaba nti weewaayo okulabika nti ozibakwasa timu n'okugikwatako ndaba bali abantu ndooza Winnie Nwagi ennaku zino ayomba ne back then ayina lweyagira yeecwacwanira ddala ne gundi ennaku zino yeecwacwana shiba naye takyagala bintu byamukwatirira ebyo kubanga kyolaba bano abaana ababeera maaso awo batogaatoga abaana bagifuula emmanya y'enkoko omwana ava eri yalidde empuuta ze oba yalidde magulu mampi n'aleeta amagalo ge n'akwata ku ncudi kubanga kati olaba ono jasi bamukutte ku kisambi n'anyiiga kuba kati ye omufaani walaba omukazi yenna aperforminga nga yambuddeko ekino akozesa advantage eyo kuba gwe omaze in fact ako kamu ku bubonero obulaga nti gwe weewaddeyo tokomye kubibalaga basobola n'ogenda to the extent ekola ki ebikwatako kuba bazze balaba abayimbi nga bagundi ba Spice Diana bano bakapakaati ng'ebintu bakkiriza kuba kapakaati omulaba bw'ayingira bw'ati ayina ensita amajja asitama okugulu okumu n'akuteeka mu maaso okumabega n'atandika ogigira ne kino kigundi kino ekiwala kyani I'm in love baby kino kigundi kino ekirina figa ekyo ekyalutale ekyo kyani Shakira naye agibamba bw'ati abaana ne bakola ki ne bakwatayo ng'akati embeera ereetera bano oba oli awo abali somehow abeewaamuko katiibwa nabo okwagala obbakola ekintu naye nsubira bano abayimbi nabo be baatandikiriza ebintu bino okulaga faani mbo kyangu nnyo kuba back then walabanga gundi ono Winnie Nwagi nga jengeri n'agireetera abasajja n'agireeta olumu yasooka n'abawe y'amabege okitegeera ng'atunudde eri ennyolo abaana ne bakwatira okitegeera kati eyo
eyo mentality gyobateekamu abasajja bonna be bamu omusajja nno bw'omukkiriza okukugira okwekolerako obusolosolo ng'abajja bukola ekisooka amaddu gaba mangi balwanira maaso awo okubeera awo ewasooka ng'omuyimbi omuntu ekivulu kiba kitandika ssaawa 3 ssaawa 12 aba yatuuse ali ku micomo alya bwagula buloko buumu bwe okitegeera effumu mu mpale ligize bwemusitamamu olaba abayimbi ebintu ebyo muzinanga mwepiica mwecokola bireetera abasajja abamu okuva mu mbeera abasinga abasajja si bagumu mu mpale ezo si bagumu si batene abasajja bano amaddu balina mangi galinga gamutambuza ddembe ng'ogiwadde ebimere bya woteeri yonna ebeeruvubana bweti kati gwogenda n'otega entulubiru osibye sompyo ezo zireetedde abantu abasajja batunudde ebiriroliro kakati abatasobola kwekomako yaba ayagala nina n'omuntu omulala yeekola ebintu naye abyekola ne basereebu banne ono omwana ono eyakazaala gundi Kaloli Kasiita babikola nnyo ne Nimrod oyo bweyegaala bwamugwako n'olulala empale yakutukira ku siteegi ye bwato naye tabeera nnyo ye mu bafaani ye basereebu banne tabeera mu bafaani abeera nnyo mu basereebu banne kuba namulabako ne Gravita kyali kyagala kumwepiicuula okimanyi mbw ate Gravita ayina omuze mbwera ekimutabudde n'abayimbi abo abakyala abayagala bapiicuula entalo zemuwulira ntabo ziva mu kwagala piicuula anaba n'abasajja baagala opiicuula era tujjukira bulungi nnyo luno oluyimba lwe balina ne Kaloli Kasiita yali ayagala piicuula Nakawere era mbu yanyiga nnyo oluyimba n'alugjayo ku Instagram kyekyaleeta obuzibu kyekyaleeta obuzibu kakati tebaakoma okwo n'olutalo lwabwe ne Kapakaati mbwera Kapakaati we baakolera left right and center mbu omukulu yali ayagala abegeko girambegeko likitembe ekyo girambegeko kakati ono n'agaana era ne lukoleera nga Kapakaati kyagaana mbuye bwato era n'olutalo olumu lwalina ku Spice Diana mbwera lwali omanye eri video gye beemoleramu nga beejuulira emimwa mbugula vite kyamusigalamu nnyo naye Roja n'amulemesa okuddamu naye Roja ava ku Spice ne waba agenda mu Toyi abeera mu Katuli ng'alengeza alabika yamufukuutirira ebigambo n'amugamba gwe kendi kulaba ng'obegeddeko Gravity muleke amabbabanyige gamutira eyo era tayagala kulabira eyo tayagala laba vidiyo eyo gye yakolanga Vikisi bwe muleka mutaka atabuka mu mfumu kuba ate mutaka atabuka nnyo ng'akantu wali oyagala kakola kikayisaamu ggaali nina ekintu kyamanyi ku Gravity kiri eki amayimbi bano bonna kino nkyogera n'obukakafu Gravity bino byonna abikola ebweru eno naye Gravity omuntu asinga okuba mukyala w'ekitiibwa bw'atuuka tayogera emmere anaaba n'angalo taliisa fo atuula na wansi omukyala oli mukambwe muzibu atuula na wansi era Gravity tasula bweru ne waba agenza aluwa era avuga n'akomawo era na bino byonna ebimwogerwako bw'atuuka wali asooka kunnyonnyola mami naawe ogoma biri naye mulimu oshegeera nze bikole nze waliwo wekintuuka ne kimpitirirako njokuba bikoolo anno omukazi akuba bwakuba n'oleeta embalebezi ng'akutwala mu fida lwaki okuba omukazi you beat the lady why do you beat the lady Gravity awa mukyala w'ekitiibwa Winnie Nwagi naye n'abayimbi bano obalaba balina obuntu bwe bambala bono obwo obuntu wuliriza olaze Sambi olaze gundi layini za animal we ziyita kati leka nkubuulire omusajja ye muntu gw'oleetera omukozi ewaka abasajja balimu ebika nga gwe tolina kuleeta mukozi waka ate abakazi babbaabwe babamanyi era abakazi bangi abeesonyiyo abakozi nagaa ne bwe naaba nkola nja kufissanga obudde nsooke kukola mirimu gyange ng'amanyi amaddu ga bbaawe tegayinza butamuyisaamu ggaali kaba be baganda ba muwala eryo gwe mmanyi nga baganda b'omuwala bwe bakyala beesibira mu bisenge ate baba beetonda yatuga muganda w'omuwala ng'ayagala amuweeko bwe bakaaba amaziga kati ninayo gwe mmanyi era omulala ye bw'ojja ng'omukubye bulungi nnyo
akusemberera mbone yekola ebusolosolo nakwata bw'abala emimwa akwata kifuyifuyi bw'akubeera kumpi nga bw'abala emimwa n'amala n'agibwa omulundi gumu n'akukubeeri ekyo si kirwadde kaakati bwebwe obuzibu kaakati gwe teebereza omusajja oyo ng'ali mu kivvulu olaba oli omwana aba yeesabise majaala oba ayambadde amagoye ge manene n'alabira ddala ng'abimuteeredde kungulu kaakati gwe ate abirenze bw'otyo ng'alaba ne layini ensalosalo buzibu so abayimbi namwe muterezeemu ennyambala yammwe ojja ku stage balina obutimba ennaku zino bebambala ensambi ziri wabweru ate bayiza okunyirira nze ndaba shiba oyo omulaba lushiba lunyirira lutukula luno lusipayisi olulaba butukula embeera lyonna lekali oyimanyi n'amabeere baagongera amabeere gaabwe gali awo abaana bateerereza dda naye ennaku zino sikyala abawala balina mabeere mabi kizibu nnyo okusanga omuwala alina endiboota y'ebbeere ebbeere nga ziringa emboga z'e Canada tebikyaliyo naawe bali abaana bawoola ebbeere bawala bedda bebabeeranga n'amabeere galinga emigogo gy'amatooke naye ennaku zino ebbeere eri bakuli amabeere galinga bino bisecungwa na bino ebitundibwa mu supermarket ebya orange okitegedde omwana ali bakuli enywatwa naye ng'agikabogoza omusomi ogikuba olumbe lw'ettama naye nno abaana baganuuna ogikuba olumbe lw'ettama ennaku zino abasajja tebakyasuula amabeere alinuunira mpola sewanyana nadda kunywa nto bwati wanoona bbeere bwati wategeera bbeere nze nnuuna ebbeere lwaki sirino siya nyinjira kuli bwenti ojja kugira abakazi abali kuno naye nga kubega tyonkoli tugamba ntibeera nga like nga tobere ngo sharinga that is winner for you baade bamukwatirira naba nga avaayo omanyi kati bakuze balaga obutabi mumativu balina abaana babeera ku mitimbagano bagenda okulaba omusajja ali mu kukwata mu sompyo so kujukiza abanaffe aba Shafik Property Services Uganda Limited poloti ziri ku milioni 2 40 kwa 5 genda oberenga ogenda wegulire ku ttaka aliri wali Kabasanda ate nga basanga wali mutunda ekisigula Bunamwaya Road ate Kabogoza omusomi w'edduwa ku 07552226 oba 0777293991 musomi wa dduwa atereeza ebyamaka ebyenfuna endwadde ezitategeerekeka ali awo Kitigoma ku Jinja Road okubire ku ssimu ezo ajja kubeera nga akuyamba mu ngeri emu oba endala se fetuli ku Megatron wano obera ngo subscribinga likinga atubere ngo sharinga abantu abali Canada abali US abali France abali mu Uganda wano batulaba nnyo bambi Uganda wano batulaba omanyi data ono tagulika data tagulika omuntu naye wayo nabanga abawuliriza bannange n'omuntu atuwa obudde nga yagenda kukola naye n'afisaawo obudde naga Megatron eno kapatubuulire ekiri ewaka mukola kyamaanyi nnyo so musigale nga muzigirira ne bannammwe nti eguli temweyagaliza mweka so mubeereko waliwo story ya Palaso weri wano story ya Bad Black weri temuvaako tukoma